ndi musanyufu ekisokera ddala mu byonna okubalaba nga nange nkenyini okweraba nga nzaali wano mu maaso ga kamera zino zonna kubanga ntudde ebbanga nga nzija nkuba endongo eno nkoze ene studios eziwerako okubeera ddala ewaffe ku east. Nze ndi musajja mu east. First of all sibagambye manya naye nze Nuhu Matende ndi mwana mu Eastern, ndi musajja wa ku east. Akobaki Sirina tabbu nzira buzibu mwena abasoga mbagabusiza bonna abaana b'oku east Mbale mwena nga muli Kampala mwajja kukola aba asira mwena batumidde. Natandika endongo ebbanga eriise nenjoyininga industry nenzija nga nguluba paka mu kibuga nenkolako ne Dream Studio okumala ebbanga nendiroketinga nengenda ku Fire Records nenfaawo paka nenjoyininga n'omukulu gwe bayita Anyoti Alfred netutandika kampani gye bayita Sautiana Records. Actually nagitandika etandise but banteekamu obwesigwa as a producer bwe balaba mu kibuga ku Sitesaako ne bakindowooza bo bakyetegereza ze committee nti nze asaana okola ebintu byabwe mu kiyungu kyabwe ne bankwasa obwa in-house producer. Nze producer w'omuyimbi ono Kamera Tesi officially amanya gange agakola agali mu industry abasinga bantegedde bwe batyo nti nze Matex producer man. Abamu bagamba Matex problem kubera erinnya lyaffe okuva waka ku Firebase. Firebase be balimpa omusajja we bamuyita problem bw'atuulaawo kivaawo babuzibu bwokka so erinnya ne likula ne bampita Matex producer man. Omukulu n'ayongerezaako nti producer man nalyo temulirekangayo nalyo lirye era n'engombo nekwata kati amanya agatambula mu combination bweti Matex producer man bakipanga. So ndi musanyufu nnyo okubeera nti muze era ndi musanyufu nnyo okubeera nti nze ne management yaffe naye Sautiana as a producer as the in-house producer. Musajja mbuziza ekibuuzo kye mbadde ndeseeyo. Ndina ennyimba nnyingi ezize zitambula newankubadde nga mbadde nze muntu oyo abadde siro nga sijjumbira nnyo okukwata bintu ebyo abalala bye bakozesa nga zi logos stamps naye nga ndina ennyimba nnyingi nnyo ezine ku ground nga mwotwalidde ne ngeze ku luyimba ki netese oyo Matex producer man Eddie yawe ennyimba nnyingi nnyo nga mwotwalidde nga Nakibuuka abasajja basatu abasumba ab'amaanyi nabagatta wamu Pastor Wilson Bugembe Pastor Waswa Kiyingi ne Eddie yawe kennyini ne mpajjamu oluyimba lwe bayita Nakibuuka. Ennyimba nnyingi banaayinze bwe ntandika okumenya bangi kuba nzize nkola ligasi okuva emabega bona ba Geoffrey Lutaya nga nkugamba nti nkoze Dream Studio okumala ebbanga kitegeeza nti omukulu ogwa Dream ogumanyi yenna abamanyi Dream Studio abagutegeera okugamba nakyusaamu nenva ku Vibration netandika okukola ku Vibration ya live studio ya Firebase ekola sound eno wa live kati ate nembeera sound engineer waayo kitegeeza awo nawo waliwo omukululo nalekawo nendiroketingawo nenzirira ddala ew'omukulu ku Fire Record kitegeeza nawo waliwo omukululo buli wengenda sivaawo bubi nina kyendeseewo nga bwe ndi ku Sautiana ndina album gyendeese mpya EP katugiteebwe tutyo EP bagiyita moto eriko ennyimba moto oluyimba olusooka eriko oluyimba Ncheke eriko oluyimba Gwokya Munda eriko oluyimba Gikube tugenda kuba tuziyitamu wano tujja kuziwulira esebo ennyimba gye ziri mu kiyungulwa kuba nti ebyomukulu obimanyi bijja bitegeke ne bwekikola nga kyakati naye nga sikyakuteebwa kati tekiteebwa kati emabega nyingi kuba as Fire Records as a house mutuula as a team okubira ddala kuyimba nga Freedom ennyimba zonna ezize zikolebwa era ogenda ogiraba oti nga otudde ku ntebe nga you have a contribution gyolina oteekako kuba tabeera omu waliwo Danny Magic waliwo Jaja Toneos waliwo Inspector waliwo Triton kati nange nembeera nga wendi ku committee waliwo producer Donetairax kati nembeera nga kise team of house producers mba mukola work babayita mwena mujje newankubadde nga wabeerawo official producer gwe tuba tugenda okulonda nti ono yagenda okubeera emabega wakino but you work as a team bakitegerekesa ekyo of course
ajja kufuna kakolabo okusinziira ku ngoma z'akuba akuba engoma ensajja ndi mu kumuwa engoma za muzeeyi era mwena abaana b'ewaka mbasaba temunyiga naye omwana mumuleka ayiteeka amuwe ebiri byennyini ebimalayo leka alumbe mubire muzeeyi bw'anaamulaba ne bagiramu era tekirina buzibu bajja kuba bagizeemu bijja kuba byabwe si bwe kiri bajja kuba kuyimba kyo kya bulijjo wano waliwo omuyimbi asinga okunyumira era kyova olaba ne muzeeyi bw'aba agamba nti njagala kukolamu kukolabo naye mpulira nga wandyetaazeewo efemero artist ebiseera ebisinga era ogenda ogiraba oti nga appointi nze kusindi nange nandyagadde omumimbi wange abeereko bw'atyo oba n'okuyitawo ye trend gyenzija nzimba okusinziira ku ngoma zenzija nkola ki muzimbira njagala abeere nga waddala ng'amalayo muketo bwe tukiyita nti omuyimbi alina engoma ezimalayo njagala abeere ng'amalayo kyekinkoze ebyo byonna nkaluma tugenda kuba tukayitamu ka EP mpola mpola mwebale nnyo mwebalire ddala producers aba apawu twateesezaako twabiteesezaako nandijja kuba president muninde baproducer banange mwe nawe twakomyewe tugenda otandikira ekifo kyo twakirese nga kiri awo kyange nze naye nandijja kuba president asooke mala okubanjulina kanyanjule bulungi byenninawo atulabe tujja kulaba maaso awo ati ennaku z'okulonda twazitegedde tujja kuba tusensitizinga bonna abalondesa abe bawadde obukulu mwakitegedde tujja kuba tukwatagana esebo nze nno ndi musanyufu olunaku olwaleero because nti management yange bambi eri serious era mugikubireko mu bugalo yeah. Manager wange, thank you so much. Mukolo Alfred Anyote, thank you so much. Mwebale kunteekayo because nti abaana bangi abali eyo bambi abeetaaga omukisa guno gwe nnina naye nga tebasobola gufuna kati bwe mbeera nga nze nkituuseeko nkyebaliza Katonda. Sina nnyo bingi naye nga nze kyensinga okumanya mutima gwange ngenda kukola nnyo ne management yange ndi ready okukola nayo bulungi tulabe nga tugenda mu maaso era nga nja kukituukiriza. Yes, neyanziza nnyo neyanzeeke. Basupadia sorry naye nga ndi muyimbi mu Sautiana Records. Sautiana Records yenze muyimbi gwe yasooka sayininga era nga amanya gange bampita Kamila Tesi. Yeah, thank you. Amanya gange agaddala nze Nanyonga Kamila anze Nanyonga Mutesi. Kati erinnya lya Kamila Tesi dio twalironda for because nti ndi muweereza najja kuweereza bantu bafanizi bange. Yes, ensonga lwaki nalonda erinnya lye bayita Kamila naye nga ate erya Tesi nasalako Mutesi erinnya lyange eryaddala. Yes, netusalako nesalako katono neyita Tesi. Yes, kati neribanga liri Kamila Tesi. Challenge nyingi mu ndongo era otaba na mutima gwagala music oyinza okulemererwa n'okita. Challenge nyingi mu studios ogenda mu studio meye n'ayagala n'ayagala okwefunza n'omugamba owaaye nakusasudde okitegeera ya naye nga nze ezimu zisanze mu studio naye nga nze mbadde ntera kuyimbira ku live band ebiseera ebisinga. Twalina live eyo Entebbe nga nyimba nnyo ku live ensonga lwaki ndowooza mu ndaba wano because we najja ku Sautiana Records bambi banjagala. CEO wange omubwati n'agamba mwana gwe sazeewo okuteekemu ssente era sinafuna buzibu ku management yange bonna bonna. Naye nga bambi jese eyo yenjogera yange bambi njogera ndi muntu w'abantu just maybe kamyambe katono. It's a relationship, eh? Yeah. Now, Camila's relationship with the company is artist and management. Over like
Yeah, as in Omuyimbi name management ye. We are very, very professional. Tuli so organized in what we do. Nze adukanya company nga CEO wayo. Tulina Janepi akola operations atenga handling media fraternity on Camilla's basis. Tulina producer Matex nga ye abera directly no Muyimbi. We have a company policy. There are no love relationships in the company. It's a company policy. We are very, very strict on that. Strictly because fenna tulinga abakozi n'omuyimbi naye mukozi waffe wa Southern. So mu company temulina kubeera mu love relationship eya Southern. As in producer bw'atandika okwagala omuyimbi a love relationship, our company omu kubo ajja kubanga agenda. So it's a policy. Camilla wadembe okufuna guy we yonna jana musanga producer wadembe okufuna chikwe naye in the company no love relationship. We are very, very strict on that. Then going to Kamalization, Calvin, going to quite okufuna omuyimbi omuto. Now, you guys, there is a saying in business. As I told you, I come from a business background. Well, I'm an engineer running another engineering firm, but also a businessman who loves music. Now, from the business background, whenever you start, you think of starting big, you'll never start. Toja kukola, as in, buli wona atandika okutandikira waggulu. Ojja kusonda obusente ate gundi afudde ogenda oziike sente zigenze gundi kino ogenda okuli sente zigenze. So you will never start. So Southern is not a rich company, but we are just people who are committed on what we want. Tuli committed ku kitwagala okukola. So bw'obanga oyagala kutandika ogenda kutandika ne Pinky. She's called Pinky who? You are not going to start with Pinky. Togenda ku meeting demands za Pinky. You're not going to meet them. So you want to start with somebody who is a bit low, like you, mukule naye mpola mpola. I'm a guy. If I'm going to start dating, I'm not going to look for which rich woman is around Kampala. Because I may fail to adopt. Okujjako nga agenda kunfuga mu nju. I want to start with somebody gwe tuli naye. Tutandike mpola mpola tukule mpola mpola tugende. So it's the only reason why though tulina capacity okola kuche tukozeko right now, it's the only reason why we can't go for somebody very top, but we want somebody who has talent. Twagala omuntu alina talent, and Camilla has that talent. Calling omuntu alina calling ne bwogende ebweru ovaayo nodda mu ndongo ekyo Katonda kyaba yakutegekera. Yes, ndowooza nkuze mudeya. Nze okuva mu buto bwange by the way nga nkyasoma nali njagala nnyo music nga buli bwe mpulira oluyimba mu muntu nga oba ku radio oba muyimbi musajja oba mukazi nze nga mpulira nkindimu munda kati abayimbi bonna mbaagala. Nze sinaako muyimbi nti ono ebikye bonna bannyumira buli luyimba lwe mpulira mba mpulira mu butuufu nga ndi mu muudu ndowooza nkizeemu wanje nze style nnyingi ekintu ekiba kizze mu bwongo bwange kyennyimba because nti kyekiba kizze kyemba mpulira nga ndowooza muwulidde ennyimba ezo si style emu ate nga nnyingi ze mujja okuwulira nnyimbako ku R&B, zuku, raga okitegeera zonna mba nina zikuba because nti nina calling. Ekalamu ninamu. Yes. Mu industry atenga almost when abali wana muri mikwano jange manyi what to do manyi downfall kwevudde ya record label enkadde zibaddewo so boy na jana piku mezo banga ina mess ne 7 mu kisawo so kijja kugwa
wasomye contract n'ogitegeera because bw'oba otandika wano obeera excited olwa love joine ey'ekintu but we mutuuka mu maaso awo ng'olaba hits zitambula contract erimu oyina katugeze ku 10 oyina kujjako 3 n'otandika okulaba nti waleese balooya abo n'otegeera bulungi contract. Contract yange nagisoma bulungi ne looya wange ne tukkiriziganya n'ensayininga because nti omuntu yenna nga oyagala ekintu olina okwewaayo n'omutima gwo gwonna ate n'okikola. Ensonga lwaki abayimbi abasinga bambi balemererwa tebayina lo osalawo n'ogamba kankole okitegeera. Contract yange bambi bano ba management yange teyampisa bubi yadde akatono era kyemmanyi tujja kwatagana bulungi ne management yange. But these artists put the company out there. Fetwatad gokulira songs ngoba nkyali ku campus nenga Benon and Vampos Songs Avenue. Now these artists partake your company in Waguru. Now when you go to sit down with the Nile breweries, with Uganda breweries, or with the Weber, Swangs. So sente teziva mu Muyimbi eka olusayinza okuba nga taleeta na kinene ne ng'omukozi wa company abeera n'ejjinja ly'ateeka ku company. Thank you. All right. Okukyusa sound naye ageze kuba naye employee favor boss maybe okugumya Matex producer waffe kino tukidiscussinzeko ebiseera bingi mu meetings zaffe. Matex akimanyi mbu ye tumuyita in-house producer, as in producer abeerawo atuulawo, naye we tubeera n'ekyetaagisa kyonna producer ali very flexible era akimanyi mbu tusobola okukola ki okukola n'omuntu omulala yenna era because we twali tukola oluyimba lwaffe oluzzeeko lwe bayita moto nalina view that tugenda okufuna omuyimbi omuwandiisi actually ne mucontactinga n'okumucontactinga naye embeera ndi awo ne bampita mu studio ne baŋŋamba Alfred, first come and listen to this. I also called another friend ne tuwuliriza kamera bye yali akoze. We said let us go with moto, but the plan was to get a writer to do that, so we are very, very flexible in what we do.